Alright, njagala babuuzaako mwena abali ku mukutu gwaffe ogw'amaanyi ennyo Uganda kyenako. Olunaku lwaliro tusinzidde Mbale ng'era ekkubo owulira wa sayidi eno obeera ova mu kibuga Kampala ng'ojja Mbale era nga tusinzidde bayitawo Doko ku railway ate sayidi eri oba obulayo kilomita nga 10 okubanga otuuka mu kibuga Mbale oba Mbale town. Olunaku lwaliro tuzze n'emboozi y'omuntu omu era nga ekunguza olugendo luno okuba muno tuva mu kibuga Kampala ate okuba nga tutuuka Sadde tugenda kuba tujiwuliriza amanyi eddoboozi bampita Shadik Smith nga bulijjo okuba muno okutuusaako emboozi eziyigiriza ezinyuma ate eri abo ababa beetaaga obuyambi okuba muno bayambi wano ku Uganda kyenako. Kyolina okukola kikimu kyokka genda wansi awo obeere ng'osubscribinga osobola okuba nga ate owulira omboozi y'olunaku olwaleero tusobola okuba nga ate tukikwasaganya nnyo. Ali ku kamera bamuyita Lawrence nga yagenda okuba nga tutuusaako ebifaananyi ebirungi ennyo nga woobiraba. Ngoberera lwate engeri tugenda okuba nga tukyusaamu obulamu bw'omuntu leero gwe tukuleetedde. Kale njagala okwongera obabuuzaako nga okuva gye tuvudde nabagambye muno olunaku lwali tusinzidde Mbale Doko Nsambya era nga tugenda okuba nga tubusinzira okubona ensi yonna gye muli okuba nga mutulabira kansubye muli bulungi. Okuva eri gye nvudde ntuuse mu maka ga omwana omuto azaalibwa abazadde ababiri maama ne taata era nga omwana ono amanyiddwa nga Gift Aksa Agnes ge mannya ge. Tugenda kuba tuliyakoko ku mboozi y'abazadde be kwayo omwana tasobola kwogera kwa mwana muto nnyo buzibu ki obwatuyisizza era baga tubayambe tutya mwenna baganda bange abadde ku Uganda kyenako okusinza mu nsi yonna era emboozi eno egenda kuba mpanvu kone kyengenda okusaba kikimu gigoberere n'obwegendeza teweerabira muno abateekamu ssente babayita aba King Montage nga bano bakwasi ba mikolo okuli embaga okwanjula birthdays era nja kuba mbasomera ennamba yaabwe oba nja kuba ngiyisaako musobola okubanga obesiga balina ebifaananyi ebirungi era nga ebibamu kubakwata ebifaananyi bino n'obyeditinga okulaba muno bikutuusaako babayita ba King Montage bakwasa omukologo tojja kwejjusa kagube gwakwanjula birthday party mbaga buli kimu kyonna kikwatagana ku mukolo graduation bajja kukwate bagukwatira bulungi nnyo naye nga essaawa zino neeyungiddwako maama wa Aksa Gift Agnes agenda okuba nga atuwulira emboozi y'omwana. Omwana yazaalibwa kyentegeddeko omwana yazaalibwa n'obulemu ku mubiri ekitali kya bulijjo naye beetaaga ku magezi gammwe n'obuyambi bwammwe mu ngeri yonna. So neeyungaako mu mboozi yaffe olunaku olwaliro tugende mu maaso. Kwaniriza nnyabo. Kale ssebo. Osiibye otya eno? Siibye bulungi ssebo. Gyebale. Kale maama. Gwani amannya go? Nze Nantale Amina. Gwani? Nantale Amina. Ng'olina emyaka emeka? 2. Emyaka 2. Wano we tuli bayitawo batya sooka otubuulireko. Doko Nsambya. Bakuzaala waggwe? Nze kuno kwenyini. Oli kyentegeddeko nti oli mukyala mufumbo. Wajja atya okubeera ng'ofumbirwa? Afunira olubuto ku ssomero. Oli mu kulaasi ki? Essere. Wali mu senior 3 wali osomerawa? Nkoma secondary. Nkoma secondary kiri buwanvu ki okuva wano tuli?
tuli mu tawuni awo. Kilomita nga mmeka? Sizimanyi bulungi. Kati kambuze mu wasome wafunire otwali obeera ne mama oba ne taata? Naye mbeera ne taata. Taata eka. Ne step mama. Kati ojja otya okulaba muno ate kati okuba ne tuli wano nyini woobeera essaawa zino oba okyobeera ne bazadde bo? Wembeera. Obeerawo naye? Ne bba wange. Tutegeddeko muno gwe maama Esther, maama Aksa. Aksa ono wa bbanga ki? Agenda mu myezi 3 ku 16 aweze 3. Buzibu kiki ekyagwawo okulaba muno alimu eno embeera gye tumusanze musoko tulyemuko ku lugero? Kale nafuna olubuto ninalwala nnyo kati mu kuzaala era nalwo ne banongoosa naye ng'omwana aliko obulemu. Emikono gyo tegyatondebwa nga we girina okubeera. Kati kambuze kuno olubuto lwali lusoose wala lwali lwakubiri oba lwakusatu? Lwali lwakubiri, yasooka yafa. Nga kitalo nnyo. Eyasooka yawamufuna olina emyaka emeka? 18. Ono obadde wakamufuna ono gwe twogerako kati? Alina akamufuna. Kati wakola ebyabasawo bye baali bagamba nga bba abasawo? Nagendanga ku antinento ne bampa eddagala n'emmira. N'omalako emyezi 9? Abasawo bagamba obuzibu bwali luddawa ku bebi waffe? Tebangambako nti oba alina obuzibu. Kankuzeeyo ke mabega mu famire yammwe mwazaalibwa abaana bameka? Famire yaffe tuli baana 6. Abalenzi bameka n'abawala bameka? Omulenzi omu, abawala 5. Oli wakumeka? Nze ndi wakubiri. Oli wakubiri, ani asooka, mulenzi muwala? Mulenzi. Ate maama wamwe yagendawo okulamu nate wakula ne step mother? Mami wange ali Kenya. Kati mami we yayawukana ne taata wo ng'otegeera oba nga tonnategeera? Nga sitegeera. Nali nkyali muto nnyo. Olina emyaka ng'emeka? Simanyi. Kadde n'okula n'okulira ewaka ne step maama wo? Yanoba naffe eno twakomawo nga ndiko myaka nga 8. Mukoma okubeera ne taata? Taata yakola mulimu ki? Taata gundi avuga zino eno excavator. Bino ebyuma ebikola ku nguudo ebyo ebinene byavuga. Abivugidde ebbanga ki? Mbu yatandika mu 2000. Emyaka nga 2 kati. Ate nga naawe gy'olina? Tegeeza bagenda okuzaala nga maama nga taata avuga ebyo ebimotoka already? Tetya simanyi, ye agamba yatandika mu 2000. Kati kambuuzeemu, otandikiddewo olwo okusoma? Nze natandikira mu kyalo Bunyoli. Bayita Bunyoli? Somero baliyita bati? Buweesa primary school. Tunyumizeeko awo. Nentu P3. Nakoma mu kyakusatu eyo ne bandeeta eno wa taata. Mbale? Then nengenda ku Wambogo nentuka mu P5. Awo ne banzijjako ne bantwala ku King Faizo. School fees naabula nentuulamu. Oli mu class ki? P5. Olwo omwaka oguddako ne bantwala ate kusomera eddala ku Doko primary. Nayo school fees naabula mu second term. Ate ne banzijjako ne banteeka ku ssomero liri awo Nyangawo ne mali standard ne malira okwo P7. Olwo ne njoyininga secondary. Nagijoyiningira ku Mbale High. Nenvaako nakwo nga school fees abuze mu second term. Ne bantwala ku gundi ku Nkoma SS. Nakwo nenvaako ne bantwala eyo Nawuyo. Eyo gye nava. Senior 3. Eyo gye nakoma. Kati taata omusajja ono oba omwami nakufunisa olubuto olwo mwesangawa? Tesanga eno wennyini. Mwesanga ku ssomero mwali musoma naye oba yali abeera ku kyalo?
ye yali asoma bya driving, yali ku ssomero lya driving school. Kati kambuze naye atera okuwa kalifuti okutwala ku ssomero. Muyisanga mutya nnyumizaako muyisanga mutya? Naawe nga omanyi twesanga awo nsanga kkubo. N'akugamba atya? N'akugamba ebigambo ebyakusanyusa naawe n'okkiriza sikyo? Iye. Ne mumala ebbanga kyolwo nga mweyagala? Ebbanga lya myaka ebiri. Kale maze nga mweyagala oba lyerye mweyagala n'olyoka ofuna olubuto olusooka? Santoze mu kibuuzo kyange. Lye mwakamala nga mweyagala oba lye mweyagala n'olyoka ofuna olubuto olusooka? Lye tweyagala kwanza nefuna olubuto olusooka. Kati buzibu ki obwali bukola olubuto olusooka? Neerabye ebimu kulwaliza kukola ki. Kati omwana yazaalibwa ne baŋŋamba mbu azaaliddwa ne yellow fever. Ono akisa? Ayasooka? Ye yafa. Ye wamuzaala bulungi, wamusindika n'omuzaala bulungi? Namusindika bulungi. Yogerako nnyo. Namusindika bulungi then kwanza n'afa ng'amazeewo ssaawa ng'emu. Abasawo ne bagamba yazaalibwa ne yellow fever? Basawo bo tebalina kye batugamba. Naye wabula ab'oku kyalo bwe bagamba mbu yazaalibwa ne yellow fever. Engeri gye bamulabamu nga akyuse kala. Kati wayitawo bbanga ki olyoka ofuna olubuto lw'ono gwe twogerako kati? Yayitawo emyezi ng'ena. Olyoka ofuna olubuto olulala. Kati kambuzeemu, ogambye wakula ne step maamawo, olowooza omwana ono obuzibu buno kubanga yazaalibwa nga emikono gye tegikula nga gy'abaana balala, gwe muli mu mutima wali nga wakasooka omulanga akamuzaala, ki ekyajja mu bwongo obwo? Byonna bya Katonda. Osoma ddiini ki? Nze nakulira mu Kisiraamu naye kati nakyuka. Kati oli wa ddiini ki? Mulokole. Oli mulokole. Ki ekyakulokola? Era embeera gye mpitamu. Eyakulokola. N'osalawo gambe muno kati kandokoke. So muli gwe nga wakalaba bebi wo bwoti bakamukulaga mu ddwaliro, wamuzaalira mu ddwaliro? Banongoosa. Olwo ng'ozze engulu omaze okulongoosa wawulira otya nga wakalaba bebi wo? Kale era seewulira bulungi. Kyanakuwazaamuuko. Tukyagenda mu maaso n'emboozi ya muwala amanyiddwa nga Agnes ng'era tusinzidde Mbale Ddooko Nsambya, kilomita nnyingi nnyo okuva mu kibuga Kampala, era ng'ekyatuleese eno lwakuba muno batukubidde akasimu natugamba embeera gye tuyitamu si ya mulembe, twetaaga obuyambi, twetaaga ku magezi g'abalabi ba Uganda kyannaku. So njogerako ne famire y'omwami oba maama ne taata ab'omwana ono yazaalibwa ng'alina obulemu ku mubiri, emikono era nga mugiraba tegyakula nga gy'abaana balala oba ng'omwana naye yagaza mu maka. Famire ento nnyo, omukyala atugambye muno wa myaka 2, taata ne tugenda kwatogerako naye Tuli ye wa myaka emeka, era bajja batya okumiitinga ne omukyala ono okulaba ate basobola okufuna ezzadde. Bya nnaku nnyo kubanga omwana we yasooka gwe basooka okufuna ku myaka gyabwe emito yabavaako nga wa lunaku lumu n'afa. Naye ebbanga lya myezi 4 Mukama n'addamu n'abawa enkwaso ne baddamu ne bafuna olubuto lw'omwana omulala. Omwana ono ekinnaku ekiriwo nti nno tebamuzaala normally, bamulongoosamu mulongoosa maama ku myaka 2 gyokka. Omukyala yenna ennandaba osobola okulya ennaku oba n'obulumi bw'ayitamu essaawa zo. Mala omulongoosa omwana teyajja ng'ate bwe bali bamusuubira. Ne bafuuka ekisekererwa ku kyalo, ne bafuuka ekitagasa ku kyalo kubanga baali abantu b'oku kyalo tebakirabangako. Owulira otya nga kyo kituuse ku ggwe? Kyenja okukusaba oveeyo mu buyambi bonna batusabye, ku magezi gonna ge batusabye obbawa, oveeyo osobola okuba nga muno bakwasizaako, basobola okuba muno bavuunuka embeera eno ey'okuba muno omwana waabwe tali nga baana balala. Taata nkwaniriza. Kale ssebo osiibye otya nno ssebo? Gezaako amannya bakuyisaani? Amannya bampita Mikono. Nviira Ddooko Nsambya Mbale. Wano Ddooko Nsambya Mbale omazeewo bbanga ki? Mazeewo emyaka kuva nzaalibwa mazeewo emyaka 24. 24.
wakulidde w'osomedde we bakuzaalidde? Nkulidde wensomedde wenzaaliddwa naawe w'ozaalidde. Kambuze omukyalo ono oba omwana ono gwe mwazaala buzibu ki bw'alina oba mbeera ki gye muyitamu? embeera gye tuyitamu embeera kale eriwo ekisookerwako sina mulimu mutuufu gwennyini gwenkola kweyiya bweyiye kufuna kyakulya. Kale nakwebesawo ngambe nti omwana wange abaddewo atya embeera nga okimanyi nga omanyi omusajja nga wayiiya. Wasoma biki? Mukyala tugambye muno oba ali mu driving school? Kale mabegako awo nali nsoma nali nkina ku makyakutaano muzeeyi jamu nemukwatamu nga omanyi embeera muzeeyi mulimi kale ebintu nebyesikamu muzeeyi n'angamba kwata sente zino ogenda mu driving. Nze nkazane n'abato bano ab'emabega bakuddako kama n'ayamba nengenda mu driving era nina license nekakasa okuvuga naye nga sina mulimo. Omaze wali ovuzeeko ewantu wonna wonna? Nvuga emizwano gyange gimpeterako nenfuna ekyokulya. Kambuzeemu mu mbeera ng'eno ofunye omukyala wamufuna otya? Kale namufuna ng'ali ku ssomero. Omufunisa olubuto? Omufunisa olubuto. Kyali kitya gwe wawulira otya omuvubuka omuto okulaba muno omuwala azze n'agamba muno nafunye olubuto? Kale nga wekimanyi wawulira otya muno? Nawulira bulungi. Watya kusiba? Asa atya kuba ekyo kya butonde. So abazadde be bo bakuyisa batya? Abazadde tebampisa bubi. Balina bye bakusaba kuba omwana waabwe yali akyasoma? Bansabayo akatonotono netweyiya nga okimanyi nemukawaayo? Netukawaayo. Kati olwe mwakawaayo ki ekyaddako? Ne bampa omuwala. Tandika okubeera naye. Kati ne bakuwera omuwala wali opangisa, wali okyabeera waka, wali obeerawa? Era nkyapangisa. Wali opangisa? Ndoli nali mbeera wa muzeeyi. N'ovaayo? Nenvaayo. Nampangisa. Kati wano opangisa sente nga mmeka? Nampangisa omwezi banzijako $7,000 era nagamala emyezi 9 nga siwa landlord sente. Ensonga mbuno temugira tokola? Tesikola, sina mulimu. Kale okuwulira omulanga nti kuba abayamba bonna kuba ku nsi kuno tekuli muntu mubi. Oba afaanana atya aba muntu. Kale nkuliza emiranga gyona naye abayamba mpulira mbu babasaako emikono egibayamba. So obuyambi basooka ku mulimu at least ofune ekyokola? At least wenfuna omulimu mbesewo famire yange mbe nga sibonaabona. Omukyala atunyonyoddeko n'atugamba muno omwana mwe yasooka yafa. Omwana yasooka yafa, yamuzaala yali wa lunaku lumu n'avaako. Netuguma Mukama n'ayamba n'atuwa ono ne bamulongoosa wuyo naye Mukama n'amuwa embeera nga si nnungi. Naye byonna bya Katonda. Katonda yategeka. Kyakuyisa kitya nga mumaze okuzaala omwana ng'ali mu mbeera ng'eyo? Kyampisa bulungi nnyo kuba ku nsi kuno tekuli muntu mubi. Ate ab'okukyalo baalaba ku mwana ki ekyaliwo? Ab'okukala embeera eyo weeri nze singa kuwuliza bigambo by'abantu singa nayisibwa bubi naye naguma nenebaza Mukama kyampadde. Osoma ddiini ki? Nze siri musiraamu, ni Protestant. Kati ebigambo ki ebisinga ab'okukyalo bayogera ebyasinga okukuluma? Kale ebigambo ebisinga mulimu abamu abayogeranga obubi naye nga mulimu abamu abangumyanga nga nguma. Nga bagamba ki?
bagamba guma embeera ebeerawo tawudda bigambo by'abantu biki naye n'enguma ate bali abakugamba nga ebigambo bo bayogeranga bigambo ki bali ati baŋŋambanga mbu mbozaala mwana mulema naye nze ne neebaza Mukama Katonda kyava mpaadde kale saabagobereza saabagobereza nasirika bwe tubadde tujja tugambye muno ekyalo kyakyaka nnyo era ne wabeerawoko ne meeting ezaatuula nga bayagala kugoba ku kyalo olw'omwana gwe wali ozadde kubanga abaali tebakirabangako kyaliwo kino kituufu kyaliwo naye tekyali kituufu kyaliwoko nebatuuza meeting kale waliwoko ensongasonga naye netubimaliriza ensonga zaali ki ezo lwaki njagala abantu abatulaba baganye okumanya ki ekiddala ekituufu ekyali ku kyalo kino baali basekerera mukyala wange nga we yazaala omwana omulema kale ne batuuzaako meeting chaimaani kale ne batuuzaako oyo yali asekerera mukyala wange n'abikomya yali afuuse ekirala gye tuli tuyisaamu amaaso kale ne batugumya. Michael kambuuzeemu ng'omusajja abawo ebirowoozo ebijja mu bwongo obwo ng'omukyala azadde omwana nga ow'ekikula kino nga Agnes birowoozo ki ebyajja mu bwongo obwo? Nze ng'ebalongosa omukyala wange olowooza lyali ddogo olowooza waliwo yali abawalana olowooza yali kubamu n'omukyala yali tafaayo ku lubuto olowooza kyali ki ekyaviirako omukyala okuzaala omwana wange? Nedda nze omukyala wange yali afaayo nnyo okugenda mu ddwaliro nga buli mwezi agenda kale wekyatuuka bwe kityo olunaku lw'okuzaala yagenda mu ddwaliro olwali lunaku lwakutaano namalayo ennaku zaali 3 ne bagamba ebisa bakola operation biki nange nalinawo obusente butontono nga obumanyi bwokweyiya namulongoosa yava mu theatre nangamba Michael omwana tuzaalina emikono ki mimpi nengamba ate kirina buzibu era ekyo tokyekanga nnyo nga mulimu abegomba omwana naye nga tebamuyina n'ekyo twebaze Mukama kyaba atuwadde ekyo namugamba mu ddwaliro. Tewalowooza muno wali ali ddogo oba walumpalana? Saalowoozaako ekyo kyokka nebabula nebaza Mukama Katonda kyokka. Kale katugendeko ate ewa maama kyannaku tusinzidde Ddooko Mbale district era nga lwo kilomita ndoza nga 5 ku 10 okulamu nate otuuka mu Mbale town wenyini maama mukyalani mukyala Michael olowooza lyali ddogo kyali kisiraani yali mpalana kyava ku kyolooza okuzaala omwana nga emikono mimpi? Nze kale ekyanzijira mu bwongo kubanga abantu baali banvuma nti ndi wa bisiraani era nekinzijira neŋŋamba ndowooza kituufu. Olowoozaako muno wali ali ddogo? Ku myezi gino 3 gino watuuka ku kyalantu nga bakuvuma muli kyakuyisa kitya? Kyampusanga bubi nnyo kubanga bwe nali mpita nga banvuma. Nga bagamba ki? Nze nina ebisiraani nzadde omwana n'afa ebyo byonna byonna bagamba oyo omuwala mugobe. Kino gwe kyakuyisako okugamba muno maybe otambuleko ogendeko ku basawo abaganda oba abasumba oba amasheke bakusalire ku dduwa? Nagendako obw'abapasita ne bansabirangako. Bagamba ojja zaala omulala guma tofaayo. Buzibu ki omwana ono bw'alina muwa mutunidde nti mulaba alina engeri gye yeesikamu ne sikini ye si nnungi mikono gyokka oba alina obuzibu obulala bw'alina? Alina mukono omusujja. Abatulaba tukyali Ddooko amanya n'eddoboozi nze Shadik Smith tuwuliriza olugero lwa mwami amanyiddwa nga Michael ne mukyala we amanyiddwa nga Amina n'omwana we amanyiddwa nga Agnes.
bamuzaala ttala emikono tegituuse ng'emikono mimpi. Twetaaga buyambi, twetaaga kumanya ki kyotusobola okukola okulamu no Esther atereera abeere akisa limbuuzaabuuza ne Esther nemujja kunsonyiwa. Akisa atereera asobola okuba munno ate naye abeera ng'atambula ng'abaana abalala. Ssaawa zino famire terina mulimu, taata talina mulimu, maama ne talina mulimu, babeera waka beeya bweya. Taata yasoma ebyokuvuga era amanyi okuvuga, so obeere ng'olina omulimu gw'okuvuga beera ate nga ogenda kubakuba ennamba ye obeere nga ate obakubirako, oba olinayo 10 oba 10 oba emitwalo 2 oba 3 ng'osobola okuyamba ku famire nesobola okuba ng'ebeerawo, ate osobola okuba ng'obasindikira ku nnamba zibajja okuba nga bakola ki, nga bakusomera. Nagambye teweerabira abakwasi b'emikolo abakwata ebifaananyi byaffe ebirungi ebiti babayita ba King Montage, bakwata emikolo okuli embaga, okwanjula, obusiki, okuli graduation party, wabula beekwate. Ojja kujjawo mu inbox yange nja kuba nkuwa ennamba yaabwe osobola okuba nga ate obeekwatawo nnyo bakwatira omukolo gwo, oba guli mu nsi kiba guli mu kyalo kibajja kukwata bakuba ebifaananyi ebirungi batuteekamu akasente okulamu no program eno ekutuukako yonna gy'okuba gy'obeera ng'ojja. Ali mabega wa kamera bamuyita Sir Lawrence, muvubuka muto yakwata ebifaananyi bino. Taata, mu mbeera nga zino abasajja abasinga badduka ku famire zaabwe ne bazirekawo, kino kyajjako ko mu bwongo obwo? Nze tekinzijangamuko kuba ebizibu bibeerawo omusajja n'oguma. Olowooza tekyajjako omuno omukyala maybe agira ayina ekisiraani oba bamuloga? Nedda. Nze kale nawulira ebigambo by'abantu naye nze sibigenderako. Katubuuzeemu gwe wagambako muno bakantambulireko ku mukyala wange oba ngendeko mu basawo Abaganda oba eri bamasheeka oba eri abasumba batusabireko ku mbeera ng'eno? Kale embeera yaliwo, mukyala wange yalinako ebintu ebimulinnya, kale saagubeza mu ddogo biki naye ntambulira mu ddiini, naye kati embeera eyo kati teriiwo. Ebimulinnya nga bimulinnya biti? Bimulinnya nga bimwogeza biki. Nga bimulinnya misana oba kiro? Kiro. Sawa nga mmeka? Wadde zatandika ssaawa emu naye nga basaba bigenda, kati embeera eyo kati teriiwo. Byali olwo byogera ki? Byali bimwogeza nga byagala kumugusa eddalu, naye embeera kati teriiwo kati. So mwami omutwala ne bamusabira? Bamusabira. Kino kyakuleetako okulowooza muno oba ebyo bye byaleetera omwana okuba ng'azaalibwa bw'ati? Nedda. Oba tewasasula bintu waka bimala? Nedda nasasula. Maama we musanyufu? Musanyufu nnyo. Ne taata we? Ne taata we. Ate step mother ye naye abuli musanyufu? Bonna basanyufu. Babayisa batya? Like step mother omukyalo oli atamuzaala ne taata babayisa batya? Kuba step mother yamukuza. Kale sobola kulimba nti oba muyisa bubi. Kati bwe mwabagambako ku mwana ku muzzukulu waabwe bo bakitwala batya? Nabo batugumya bugumya. Ne bagamba ebibeerawo. Mukyala Amina era maama wa Aksa Agnes, njena kwesala Agnes lijja okubeerera nkwera Aksa lintawanyizaamuko. Aksa lintawanyizaamuko. Erinnya lino Aksa litegeeza ki? Nange simanyi. Ani yali mutume? Abantu be bennyini. Abantu otegeeza taata otegeeza Taata we, jjajja we yagenda mu kyalo n'ababuuza abamukyalo. Kambuuze ku taata kansubire tulina 360 Lawrence. Taata Aksa litegeeza ki? Akisa liba linnya lya kika. Naawe yegwe naawe olina? Nze nina linnya bamuyita Maaca. Maaca. Muli ba tribe ki? Tuli Badaama. So ne bamutuuma ani gwe bamutuuma linnya ki bebi? Bebi eryange namutuuma Gift. Kuba kirabo kyange. Ate eri Agnes yalijjawo? Lyonna liri kuba oli yamuwa Akisa bamuyita Akisa Agnes. Balina gwe bamubbulamu. Yo Agnes manyi kyeritegeeza? Agnes simanyi. Tewabuuza? Saawuuza. Kale maama, oyinza abantu mbagamba muno abaana ne babbulamu amannya gano ebintu biba bibagoberera. Gwe babbulamu erinnya lya muwalawo ye ali bulungi? Simanyi. So tubuuze taata. Katuddeyo wa taata gwe babbulamu erinnya ly'omwana wo omumanyi? Mumanyi kuba nze omwana namuleka wano ne mpakira n'ogenda nengenda
omwana mwerinnya ki tewamutwala saamutwala bagamba omwana mubbule munze linnya bwe biti era wanajja ne mubbulamu nekiggwa oyo ye kambuzeemu mu kika kyammwe walioko omwana yali azaalibwako ng'ono bw'ati mu mbeera ng'eno nedda yasooka mu kika kyaffe ab'ekika bo baakitwala bati tebakiraba bubi waliwo mututeeko mu kika sinaakumutwalayo oba y'ensonga lwaki akyali mu mbeera ng'eno nedda kale nabanyonyolako ne bagamba bebeerawo oguma mu maiko yange kale katugende nga tunatera omumaliriza buyambi ki bwe wandyagadde abakulaba ku Uganda kyannako bakuyambemu mama Agnes ekyamazima kyo neetaaga obuyambi kubanga mpulira bano ba mama Fiina Sheeka Umaru bayamba abantu nange neetaaga obuyambi bayambe ku mwana wange asobole okumusaako emikono. abasawo bagamba omwana ekizibu kyalina kyakulongoosebwa kyaki tebalina kye batugamba mwani mutamuddeko ne mugendako mu malwaliro amalala twagendako nga mulwadde wa limonia tugendako mu ddwaliro lya Dr. Kasolo bayita Montana ne babagamba batya batugamba mbu asooka kula kwanza ne bamuteekako emikono emirala. taata sooka weyongereko wano ewati kubanga njagala tubeere nga famire yonna eri wamu. Abatulaba tukyali Ddooko Mbale gye tusinzidde olunaku olwaleero era nga Mbale eri mu Eastern Uganda era nga gye tusinzidde okuba nga tumiitinga famire y'omwami Michael n'omukyala Amina bazadde ba Agnes Gift Akisa lyerinnya lye ery'ekika. Taata mwogera ku mikono gino sinagitegeera mikono ki gye mwogerako gy'abasawo gyaki mama gyagamba oteekako mwana kati kiringa onalaba bino kati kiringa onalaba nga basazeeko omuntu ekigere kale kiri artificial ekiza obuyambe mwagala omwana amuteekeko emikono egiri artificial talina mikono oba ayinako emikono naye nga mimpi emikono naye nga mimpi temwogera nsinyaga mwogera ensonga abantu basobola okutuyamba abatulaba omwana ng'emugenda okuba nga mumulaba twetaaga basobola omuteekako emikono egiri artificial ngenda kwambalaga ebifaananyi bye kuba bamuzanga emikono gye mimpimuko sobwedda kye mutegeeza abasawo babagamba muno basobola okukikola basobola okukikola negiba gimuyambako babagamba sente nga mmeka kale tetumanyi tebatugambako sente amaama ogambye muno babagamba batya batugamba mbu eddwaliro liri Ntebe mutwala ne balaba engeri y'okusaako emikono ekyo so mbadde mwali mutwalako k'Entebe abatulaba eddwaliro baliyita Koso ndimanyi bulungi nnyo era abasinga kesi zetubadde n'ez'abaana badde abasinga tugaba bagendako ekkoso eyo so mwetaaga akasente akasobola bajja Mbale kabatwale empaka mu Kampala then kabatwale Koso bakole check up basooka mu mwana amuteekako emikono egiri artificial kale njagala tune mu kamera awo osaba abantu obuyambi obwo abatulaba bonna tusaba buyambi batuyambe tusobole okuyamba omwana ono abeerewo naye tusobole okubeera naye nga mulamu. Ennamba y'essimu eriki sirina simu taata yalina kale tugenda kuba tubasomera ennamba z'amasimu zokwe musobola okuyita musobola okuba nga mukolaki nga muyamba famire eno famire y'omwana amanyiddwa nga Gift Agnes asobola okugenda mu ddwaliro basobola okuba nga bamuteekako emikono olw'ensonga mbuno mmanyi tusobola okubaawo enjawulo gye tukola mu bulamu bwa Gift mu bulamu bwa Agnes okola muno naye waaba akula ng'abaana abalala njagala otune mu kamera osaba abantu obuyambi basomere n'ennamba y'essimu nga nsaba mukowola emiranga mwena gye muli abayambi ng'ennamba zange ez'essimu MTN eri 0778 18 78 49 omusoko giddemu omulundi gumu eri 0778 18 78 49 Airtel eri 0755 38 43 11 eri 0755 38 38
43 43 11 11 ya Airtel Ya ziri Airtel. mu manya ziri mu mannya Macha Michael amanya go amanya gange nga osindikawo zibeera mu mannya Macha Michael. kale famire eno eya mwami amanyiddwa nga Macha Michael ne mukyala we Amina bawala bantu bato. Macha Michael atugambye alina emyaka 24 ate Amina atugambye alina emyaka 2 gyokka egy'obukulu. Bebi wa myezi 3 yeetaaga okuba nga atwalibwa mu malwaliro ag'ebbeeyiko naye amalwaliro ag'e Uganda wano si byamulinyisa nyonyi. Ayinza okuba yeetaaga ssente ze tutamanyi naye gye tugenda okusooka okukola tufumire taata omulimu ogw'okuvuga kuba agambye amanyi ebintu by'okuvuga then tulaba munaaso okuba nga alabirira ku famire then n'ekirala tusobola okuba nga twafunyeeko obuyambi okuyita mu ssente enkalu. Tusobola okulaba muno bagenda mu ddwaliro ly'Entebbe lye babagamba basobola okulaba muno ate awo batandikira batuwe results tujja kuba tutambula nabo results ze banaazifuna tulabe ate kyekiddako beetaaga ssente mmeka okulaba bamukolako operation ono ey'emikono gisobola okuba nga giwanvuwamuko omwana asobola okukula nga ate naye alinganga abaana abalala. Amanya eddoboozi bampita Shadik Smith nga tusinzidde Mbale Dooko ku lweyirwe wooviiramu awo era famire eno ojja kuba bakulagira bulungi nnyo weeri kubanga buli omu agimanyi era nga kyenjagala obbagamba mwebale nnyo okubeera balabi balungi. Waliyo ekintu kyonna kye tuleeseyo nga mwetaaga okigamba abalabi bange nga waliwo abankuuma nga landiroodi agala kumwebaza naye kale abanyonyoleko. kale katufune landlord shortly naye ajja atunyo landlord wali wano kale genda omuyite. Maamu inayo kyoyaga obubaka obulala bweyagala ogamba abatulaba? Nze kyamazima kyenjagala buyambi. Oyagala buyambi bwa kuyamba mwana wo asobole okutereera. Tunulawo ganda osabe buli mukyala yenna ali ku programu eno ng'atulaba akuyambe. Nsaba buli mukyala yenna ali alaba na buli muzadde kuba amanyi nti bonna bazadde bamanyi embeera gye mpitamu. Banyambe buli kalinawo akatini atuwe sobola okutaasa obulamu bwa Agnes naye abeerewo. nga bwe nagambye bakutuusako programu eno si balala babayita bannaffe aba King Montage nga bano balina kamera ennungi ennyo balina amataala amalungi era nga emulaba nti obudde butandise okukwatira naye amataala bagalina agasooka agakwasa programu eno. Tuli Dooko Mbale naye nga bo basangibwa Kampala bakwata emikolo gino wammanga okuli embaga okwanjula akasiki graduation party birthday parties bakuba n'ebifaananyi ebirungi ennyo. Wabula kiyinza okukola kimugenda awo nja kuba nkuteramu ennamba yaabwe osobola okuba nga ate obakubirako essimu basobola okulaba muno nabo bajja ne bakwatira omukolo gwo bulungi ate ojja kuba n'ettafaayi ly'ogasse nange ku bulamu bwange. Naawe ate na subscribinga genda wansi awo obeere ng'osubscribinga osobola okulaba muno ate naawe ogattako ettaffaali ku show eno okusinza yonna mu nsi yonna gy'okola ki gy'ogiraba. Teweerabira amanya eddoboozi bampita Shadik Smith. Genda kuba njogerako ne landlord katono nnyo atubuulireko naye embeera eno n'abapangisa bapangisa be kiki kye bayitamu tusobola okulaba nga ate tumaliriza. Taata nkwaniriza tuwulirako wano kumpi nange weeyongereko wano taata. Osiibye otya eyo? Bulungi ssebo. Musiibye mutano wase. Bulungi taata. Amannya gaffe? Nze Bisaso Ronald. Nga nze landlord nanyini maka gano. Batugambyeko muno abantu bano maze ebbanga ki ng'obapangisa wano? Omwaka guweze nga mbakuuma. Kambuuzeko gwe nga landlord waabwe kyakuyisa kiti okulaba muno bazadde omwana atatuukiridde bulungi alina obulemu ku mubiri gwe? Kyampisa bubi ng'omuzadde kuba nange nina ku baana. Kyampisa bubi naye ngamba nti singa kibadde kisoboka ne wabeerawo obuyambi bandibadde banyambira abantu abo kuba bagenda okuzaala omwana waabwe oyo naye ng'era omuntu alwalirira embeera biki bwe batyo. Ennyumba zaabwe zino bazipangisa ssente mmeka? Bazipangisa $5,000 esebo. Kati nga wabanjamya ebbanga ki? Batugambye wabanja ebbanga ddene. Omwaka guweze ng'obabanja yesebo. Naye ng'okyabagumiikiriza? Mbagumiikiriza olw'ebizibu bye bafunye ate n'ebizibu bye bazze bafuna emabega eyo kuba muwala oyo abadde alwalirira ssaawa yonna basiba mu ddwaliro bwe batyo. Katusooke tukwebaza twagala okwebaza olw'okuba omusajja omutima omulungi n'okuba muno obakuumi at least n'obagumiikiriza ebbanga lino lyonna. Kati wano mu mbeera ng'eno bakola batya ku byokulya? Munnange kati nga nze
nanyini mayumba bwe manya nti omuntu mubi omuntu tali mu mbeera nnungi nze mbeera free kyemba ninawo ekitono kuba omwana oyo akuze mulaba kati kyeninawo ekitono nkibawa wenaali nga ngendayo mu ddwaliro nkwatako ekitono ne batambuza embeera yaabwe bwe batyo. Njagala tunawo mu kamera osabe abantu obuyambi bakuyambire ku famire eno nga gwe landlord. Nze nga landlord nsaba obuyambi bwe nsaba batasse abantu bano naddala omuwere oyo Agnes mu mbeera gy'alimu kizibu omwana omuwala naddala emyaka egyo okubeera n'omwana oyo ali mu bulemu obwo bazibu nnyo kuba abasinga bakola ki badduka neneeyanza n'omuvubuka okugumikiriza ki omuwala kuba nakyo si kyangu. Gavumenti ebayambe ebawe ku buyambi ebatasse mu mbeera gye balimu eyo ngumikiriza naye ndowooza wabeerawo omuntu ayinza obayamba n'abasasulira ekintu ekyo kye mbabanja kijja kuba kinkolera nabo batambuze obulamu bwabwe mu maaso nenze nkyeyongera okukola ki okubagumikiriza bye byange ebyo. Kale tweyanza nnyo oyo abadde landlord w'omwami amanyiddwa nga Mikono n'omukyala amanyiddwa nga Amina. Awo tetugenda kusukka olunaku olwaleero wabula ennamba zaabwe baazibawadde dda. Taata aliwo atuddemuko ku nnamba ze omulundi gumu gokka so that taata jangu otuddemuko ku nnamba. Ennamba z'essimu eri 0778 0778 18 78 49 ya MTN ya Airtel 0755 0755 38 38 43 11 ya Airtel zeze numbers. Kale awo kojja okuba ng'oyita ate okulaba muno oyamba famire eno okulaba ng'obajjulira mu mbeera mwe bali beetaaga obuyambi bungi. Landlord uno abangi almost mwaka mulamba omwana bamwetaaga omutwala mu ddwaliro basinzidde eddooko mu kyalo gyenze ku luno okulaba natubaako omuntu obulamu naddala bannange mwenna abali mu mbeera y'okusiiba bannange abakatuliki baganda nga abaprotestanti mu bbanga lino ery'okusiiba nga tugenda okuba nga tujjukira okufa kwa Yesu Kristo mu mwezi ogwo ogwokuna. Vaayo obeeko ekitono ky'ogaba osanga Mukama naawe anaakuddiza kuba Bayibuli egamba omukono ogugaba ate gunaakola ki gunaarisivinganga. So mu mbeera nga tuve tukwatize ku famire eno eya mwami Michael esookulamu ate nayo ebeera happy abatuteeka akamwenyumwenyu ku famire eno. Amenyi ddoboozi nsigadde nze Shadik Smith abadde mayiga wa kamera amuyita Lawrence akutte ebifaananyi ebirungi bino ng'ava wali mu King Montage Productions abakwasi b'emikolo okuva nga bena gikunywedde gyonna jangu ku ennamba yaabwe osobola okuba nga nabo ate obaako ettaffaali n'okuba nga osobozesa sheno okuba nga egenda mu maaso n'okutambula ebitundu eby'enjawulo. Mbaagala nnyo musibe bulungi era abasinga musule bulungi mweraba.